mukwano nakugamba nti bw'olaba nga nvuddeyo ku kiboozibozi ng'omanya si kiboozibozi ekya bulijjo. Ebiboozibozi bigenda kubeera bibiri. Taito ogirabye, Jjajja akuba endiyoki. Ne bantu mmwe tetuli basonyiwa. Tugenda kusooka ne Jjajja akuba endiyoki bwe tumala tusinkane ate ekiboozibozi ekya sisita eyabbanga enkoko ne bbaawe ne nazaala waabwe. Mr. Soze ekibozibozi. Mr. Soze ekibozibozi gye baliko. Munaye. Mr. Soze ekibozibozi. Kansooke nambabuuze kwe bannange mwasiibye mutya? Kansuubire muli bulungi. Thank you for subscribing and following. Katonda bawe kye musinga okwagala. Kaakati Mr. Soze ekibozibozi kyange munnange. Kati mbadde mpuliriza ebibozibozi by'abajjajja. Kati munnange nange nakula ne jjajja wange. Ate afe abaana abaakula ne bajjajja. Bingi by'okulolaba. Kaakati munnange ekibozibozi. Twakula ne jjajja waffe nga mukambwe bitya, jjajja mukyala. Kyokka nga jjajja mwami bambi ye wa mirembe. Jjajja mwami nga wa mirembe. Naye jjajja mukyala bannange nga wa ttabbu. Kati ate naffe oba twalinanga ddalu, ndowooza eddalu ly'abaana. Ffe nga tuyinza okugamba nti kati kino ekyalo like oba nga jjajja ayinza olumu okututuma ogenda okuleeta amazzi ku luzzi. Kati nga wetugenda ssaawa nga 12 like 12 ez'akawungeezi nga tuyinza okuddayo waka ku ssaawa nga 2 naye nga tuba tukola ki? Kwepena. Kaakati munnange lumu jjajja atutuma ogenda oleeta amazzi. Zaabwe zaali ndowooza nga 8, nze ne sisita wange n'abaana abalala. Kati tutuuka ku luzzi ng'okwepena okuli ku luzzi. Mundekenze. Nga lwaki tetwepena? Mr. Soze twepena, ne twepena paka saa 12. Tuba tukyali mu kwepena munnange ng'omukadde ono zimuleese. Yajja kusooba mpola mpola tetwamulaba. Ng'atutuukako ng'alyoka atukwata ng'alyoka agamba mbakutte. Mbatuma okuleeta amazzi mudde eno mu kwepena. Ng'asooka asawula ekibooko ng'amala atugamba musitule obudomola. Nga tubusitula ng'atugamba teri kuwummuza paka waka. Kyokka ng'eno tutambula watukuba kibooko. Mpaka waka nga tutuwummuza mazzi. Olwatuuka ewaka nga tuyingiza mu nnyumba bannange omukadde yatukuba kibooko. Kaakati munnange abakyali awo ali mu kutuwewenyula. Jjajja mwami najja yamusanga atukuba. Jjajja mwami n'amugamba naye muzaana abaana lwaki tobeesonyiwa? Jjajja mukyala n'amugamba kale kambaleke ate munnange abazzukulu bagambaako ye maama tebatere kufuuka bakyala mu muka muno. Ko jjajja mwami kale ate wulira by'oyogera. Omuntu omukulu nga ggwe bano abaana abatebya ebigambo bagamba byaki? Ate munnange bagambwako. Munnange jjajja mwami ng'akwata omuggo ng'agujja ku jjajja mukyala. Munnange we yamuggyako omuggo. Amugamba lekera okuba abaana kiki? Jjajja mukyala ng'alyoka yeeyala wansi. We yeeyala wansi. Ng'amugamba kati kuba munze. Anti munnange abazzukulu tebagambwako. Kuba munze ndaba n'omuggo guugwo munene. Kugambye kuba. Gome sinziza waggulu oba. Twadduka emisinde. Ffe ne tudduka ne tuvaawo. Ng'otalo lya nkuba.
Kati jjajja mwami bambi n'akwata omuggo n'akola ki? N'agusuula. N'atamukuba bambi n'amuleka. Kati munnange olulala mukulu wange sisita wange omukulu yali ali mu senior 3. Yali ali mu senior 3. Kati ewaka nga tebatukkirizaho kukyazaawo baana oba bawala oba abaana ba bulenzi nga tebabakkiriza. Kaakati munnange sisita wange ayina ka boyfriend. Bannange kati lwali lwa Saturday, ku Saturday twagendanga ne tusoma naye kati nga jjajja gamba olinasooka n'okola emirimu ewaka n'olyoka n'ogenda n'osoma. Kaakati munnange sisita ndowooza oba baali bakoze program ne boy. Kati tuba tuli awo ku makya ssaawa nga 2 sisita nga boyfriend ng'ajja. Yajja asoobereza ku nnyumba ku veranda nga wajja waalingiza. Kati nga olaba ennyumba kubeerako sayidi ne sayidi. Kati yajja ng'alingiza. Kati bwe yatuuka ewaka n'ayita sisita waffe omukulu. Kumbe jjajja mukyala azze amukuba agoberera omulenzi emabega, muvaako emabega. Kati ono yayitanga nga mukadde ali mabega we ayimiridde akutte omuggo. Bannange munansonyiwa okuseka. Kati we yayitanga ng'ono sisita akanya mukolera sayini genda. Kati ng'ono ayongera kuyita naye nga jjajja akutte omuggo, omulenzi talaba. Bannange jjajja yakuba omwana yabadde embooko n'amugamba genda tambula jja wano obwenzi bwo oyagala kunnyonoonera abaana. Omwana yeekanga bambi omulenzi n'adduka emisinde. N'adduka jjajja n'ava ku mulenzi n'alyoka adda ku sisita. Kati sisita yalaba jjajja ng'ali kujja n'alyoka afubutuka emisinde n'adduka. Jjajja n'amugamba olowooza onsinga emisinde? Ne basooka beego ne bakkirira emmanga nga jjajja bannaye afunyiza gomesi azifunyiza ziri waggulu oli bw'adduka jjajja waakuba enduulu wolololwa mubbi. Bannange jjajja wange nze yali wa ttabbu. Tonda amusaasira bambi lwakuba akaddiya. Wolololwa mubbi. Kati nga bannaye bwe baabuuza omubbi aliwa nti wuuyo mubbi. Kati n'amugamba ate olowooza ogenda kudduka tookomewo. Munnange ng'akomawo wakaaye naye cwacwana tekadda wano ngenda kkakuba. Bannange munansonyiwa oba nnyumya nnyo anti bingi byenzijukira ku jjajja wange omukyala oyo. Kaakati munnange olulala kuba ffe twakulira awo kumpi mu ttawuni. Kaakati munnange olulala jjajja mukyala ku neighborhood awo waliwo omwami ng'atalaleeta awa karaoke biki. Kati jjajja nga ffe tatukkiriza gendayo mu bakaraoke ng'era tetugenda. Kati nga ffe atusibira mu nnyumba ye n'agenda. Alaba jjajja mwami taliiwo ng'atusibira mu nnyumba ng'agenda. Kaakati munnange lumu jjajja mwami akomawo ayingira mu kisenge kye ng'asirika. Jjajja yali alina gy'ava okukyala akomawo. Bwe yakomawo teyatewana kuyingira mu kisenge kulaba ki anti karaoke atandise. Munnange jjajja ng'ajja atugamba muyingire mu nnyumba nga tuyingira ng'alyoka atusibira mu kwe ng'agenda. Kati akomawo atugulira. Jjajja mwami ng'atudde mu ddiiro ng'amugamba munnange muzaana kulikayo. Jjajja ng'amugamba nvuddeyo. Kati jjajja mwami ng'amugamba naye munnange ebyo by'okola bibi. Jjajja mukyala ng'amugamba nange nkimanyi bibi gwe olowooza mbikola nga simanyi nti bibi. Jjajja mwami ng'asirika. Kati bayingira mu kisenge awo ssaawa zaali nga zigenda nga mu 6 bitandise byeyongedde okunyuma. Jjajja mukyala ayagala okufuluma addeyo mu karaoke. N'olyoka ompulirira embirigo. Nja kufuluma tojja kufuluma. Jjajja mwami n'adda mu mulyango ffe nga tuli eno tufa nseko nga tuseka. Jjajja waffe baali batunyumira. Nja kufuluma muzaana tojja kufuluma. Nja kufuluma mulangira nkugambye nja kufuluma tojja kufuluma.
Jjajja mwami n'amusinza amaanyi n'amusibira mu kisenge. Bannange jjajja akola olutalo. Nja kufuluma, nja kugenda. Mwabali awo abasinika amannyo mwitawo mangu munzigulire. Jjajja mwami ng'atugamba tewaba wamugulira. Jjajja mukyala ng'atugamba we mutanzigulira nkya teri kulya mmere. Munnange jjajja mwami ng'agamba temugeza ne mumugulira. Kati jjajja nga bwe namusiri ng'asirika nga tugamba oba yeebase abivuddeko. Jjajja mwami ng'agenda agulewo ayingire mu kisenge. Bannaye olwali okugulawo we batyo oluggi jjajja mukyala yabuuka n'afuluma emisinde n'adduka mpaka mu kibanda kya Karaoke. Nange mpaka mu kibanda kya Karaoke n'akyesogga. Jjajja mwami n'amugamba muzanda bw'ogenda todda. Jjajja mukyala era sigendako dda. Kati munnange twali tuli awo kiro ssaawa eyo 7 ng'abasirikale bajja bagoba abantu. Tugenda owulira afiira ku luggi. Dudududu munzigulire nammwe bagenda kuntwala. Jjajja mwami nga tugamba temugeza ne mugulawo ennyumba yange. Mumuleke agende oba bamutwala nga bamutwala. Jjajja mukyala tebamutwala ku poliisi n'asulayo. Naye jjajja mukyala olowooza yaddamu okgenda mu kibanda kya Karaoke. Teyaddamu yadde okgendayo yadde okwesemberezaayo. Nga nawe biba bivuga bitya nga binyuma bitya nga talinnyayo. Naye bannange jjajja mukyala waffe nsasozi byebyo munnange. Naye kati ekisooka kyemmanyi mu Karaoke kye kino. Ne bwe baba bakuba jiimu nga bakwalimba lwa jiimu nzeewuwo era lubeera ludduka. Ne baba akuba twalyako bye twali luba lwa binyaanya tosobola kusanga twalyako bye twalira. Twalyako bye twalya. Bagenda ne bakyusa toni nga eri wamala ali mu kuyimba nga fresh kid. Twalyako bye twalya. Papa ate bakutwala twalyako bye twalya. Byasigalira ne bakiddamu byasigalira. Kakati jjajja yatuulanga ludda wa? Nange kale kakati jjajja kuba akafaananyi omanyi kakati jjajja bw'atuuka ku poliisi ate abamukwasaganya babeera bakazi banne naye abakazi baba baana bazaala obuzaazi. Kakati omupoliisi omukazi eyo keesa agihandolinga ati omanyi batera okukwata kirindi bwe batuuka ku poliisi ne bascreeninga buli omu banyi jjajja bamugamba ate ono anti abadde naye mu Karaoke yagamba we tubadde naye nga jjajja alimba alimba asaavingayo buugi oba kigere. Tugende mu kibozibozi ekyokubiri. Bannange Mr. Sozi ekiboozibozi. Brother Sozi gye baliko kansuubira oli bulungi. Nange gyendi n'amafamire mwenna mbatumiddeko anti ekiboozibozi. Badde wano ne nzijukira ekiboozibozi kyange. Kiri bwe kiti. Lwali olwo simanyi bulungi Luganda naye njagezaako. Nafuna olubuto nga Gaaya ngamba kale olwo lwawezaawo emyezi nga lwali myezi 8 n'angamba ngende ewa mami we gye banzaalira. Ewa mami we waliyo baganda be babiri. Omukulu yali myaka nga 24 nze nali myaka nga 18 17 ebiseera ebyo kuba nafuna olubuto nga ndi muto. Ngende ewa Nazaala wayitawo era weeks nga 3 nga nzaala. Kati
ndakulaba Nazaala akukuta ne mutabani oyo omukulu nga bamugamba anti baby ebisigo biweddewo, anti baby amata. Ngamba bano bali kuki nembeerawo munnange wali olwo nga Nazaala agenda okulaba nga Nazaala ng'akutte kawunga. Ebiseera byali bya njala, wali mu kyalo ng'akutte akawunga kasawo ke yali aguze ng'atusenako haafu y'akawunga ng'aseparatinga ng'akwata obusepiiki nga bubiri ng'asena ku munnyo ng'asena ku munnyo kale kwegamba n'ebyokukozesa mu nju ng'agenda agirako haafu nga ngamba nno manyi nnyabo paakinga ebibyo ogenda fumbirwa mutabani wange. Nimbuuza yali ampisa bulungi nga mukyala yange ampisa bulungi nga talina buzibu. Nimbuuza maama ate bawange ali Kampala ate mutabani wo ki gw'ogamba? Ngamba ogenda fumbirwa gundi namwogera erinnya nagwawo ekigo nga sirina nkolagana yonna n'oyo omulenzi kuba nali nga muwekitiibwa nga muyita mulamu biki nga tewali kyonna naye maama yanfumbiza mutabani we muganda wa oba mbagambe ntya muganda w'oli nnyini mwana n'agenda ng'agamba n'abantu mbu omwana w'ono era twasinkana Kampala nanfunisa olubuto nandekayo ye n'akomawo era nga buli omu amanyi omwana we munnange nga tugenda. Maama yatwetikirako ne ku bintu twabitwala ku mutwe oba omulenzi we yali abeera mu katawuni nga kale si wala nnyo ne Nazaala bali balinayo emizigo ng'omulenzi bamuwaayoko omuzigo. Nazaala nga yeetika bintu mu kkutiya, mutabani nga naye yeetikako ebimu. Omwana ebiseera ebyo yali myezi ng'ena nga mpeeka akaana ku mugongo Nazaala nga nfumbiza kati ngamba lumpe maada ngenda mu bufumbo naye bannange baddayo ne nzijukira Nazaala ne ŋŋamba naye yali aweramu akamoli n'eddinisa nga ngenda nga ntandika bufumbo. Mr. Sozi twatandika okubba oba maama ne mutabani we baali babbi nga simanyi nze simanyi twabbanga enkoko nga tuzirya omanyi binene n'okwata kasooli zino enkoko mbwebuze weesula neyingira ewa neiba bannange ng'eyo teddamu kulabika nga kati bwe tuba tetukwasizza nga gayayimirira ku mulyango ng'asuula kasooli ng'enkoko zigira kasooli mpaka mu nju oluyingira nga tuzzaawo oluggi nga ffe tufuna nva. Mr. Sozi nze eri famire ate kye nasinganga okwewuunya ng'olunaku lwe muba mukwasizzaayo enkoko Nazaala lwajja akazigo temuli kirimu yadde akakeeka nga yeezingawo ku siminti nga yeezingirira awo nga mujjula muwa enkoko olumala okulya ng'agenda. Kati Mr. Sozi omanyi binene ebiswa yali yafuna ekiswa n'akikolamu sigiri nga yeebeera mu nnyumba. Kati ng'afumba amazzi ne musalira enkoko mu nju ne muginnyika mu bbaafu nno mu bbaafu gye mukozesa buli kimu kubanga tewaliwo bya kukozesa mbeera ya kweyiya
mu bbaafu mwayiwa amazzi agookya ne munnyikamu enkoko yammwe ne muggyako ebyoya kati nsonyiwe kati Guy ayimirira ku mulyango n'atunula eno n'eno kuba twali mu katawuni alaba oba teri aliyo kati gagamba yisaawo ng'oyitawo emisinda katooyi kali manju ng'ebyoya ebbaafu ng'ogenda mu manju ng'oyiwayo mitasozi okumala oyiwayo ebyoya kati osobola ng'oyiwayo olumu oyiwayo bubi kati bino ebimansuka kungulu nga tolina aleka bujulizi olina okukwatana n'okutama n'osindikasindika ebyoya byonna bisobole okuggwerayo mu ttooyi anti bayinza okulaba ng'ekyoya kifaanana n'enkoko eyabuze kwegamba obubbi bwali wali bannange twazirya nno bambi eziwera kati nawulirako sisita ng'awa love story y'embu yali ayenda ku neighbor naye ye ng'ayogera simanya mbu yasalanga ekkubo nenseka n'okuseka ne ŋŋamba naye bannange twatuuka ekiseera nga bambi Guy nga mukopi nnyo manyi omwavu omukopi nga ne baba yafunyeyo akasente ng'agenda waliwo omukyala wafumba omutwe gw'ente ng'agendayo ng'agulayo ebifi bye ng'alya ng'akoma wakkuse nga tetulina mmere tuli mu kyalo naye ng'enjala nnyingi onoonya ekyofumba ne kikuula enjala n'ebaluma ati waliwo Guy awo mu luggya sisita yagamba yasalanga ekkubo nze mu luggya just ffe twali manjuko kati ni Guy ng'ali miryango nga yaneka kunkwana naye saamwagalira wa musajja saamwagalirayo just nanoba ne ŋŋenda ne mufumbirwa naye saagenderawo awo mu luggya kati alina gye yantwala ne tupangisa eyo wala ekiseera kyatuuka bambi yambeererawo yali musajja mukulukulu ng'ekibozibozi kinaaba kiwanvu ekiseera kyatuuka Guy nenfuna olubuto ng'omwana wange akuze ng'ali myaka 2 nenfuna olubuto nemufunamu olubuto nali mutonze ng'ebya famire sibimanyi sibiriiko kati nankomyawo wano kubanga yali yazimba banaye naswala mumanyi ekiswalo nze swalangako sidangamu kuswala nga bwe naswala omanyi abantu bonna kubanga abadde bakumanyi nti wafumbirwa wali bbaawo wali ate ne bakomyawo nga ne toyi gye mukozesa neiba yeoli like toyi gy'ogendamu oyita ku maka goono bannange naswala ennaku kale nga wiiki nnamba nga naakakomawo nga nkomya akabuto kali eri ate ndi wa musajja mulala ye Guy nga ngumya nga mbagwe tofaayo bannange abantu bayogera naswala nfuluma mu nnyumba nkutamiza omutwe ninga ekiriga nga situnulira abantu ku maaso naye bannange naye gwe mukimanyi nti ate naawe wannema byagenda okuggwa byonna okuggwa obulungi nga ku kyalo ofumbiddwako abasajja nga bana naye bannange byendibisekerwa nga afumiddwako abasajja nga bana ku kaalo mpozi yo owookuna ye ate ye eyantwala e Kampala naye no Guy gwe nafumbirwa awo omulala ono eyanzibewo ono namala nankomyawo banaye Mr. Sozi twekubanga twarwananga ne ex najja naye yerolere bannange Guy yali talina luzibu naye ebiseera nalina effujjo lingi ate nga Guy alina ebbaala kati nga nkolamu bbaala olumu kati bwe mba nywuddemu nga waya zivaako nga ngamba abakasitoma bafulume nga mbagoba bwe mala bagoba nga nsibawo nga ngenda nga nyambala empale jiini bulungi nga neebasa bulungi omwana nalina olubuto naye bebi nga nnwana amugamba kati kyangu twekube amugamba kati ssebo mpulira nze njagala kulwannamu nga tulwana naye bannange
nga twekuba kati gaayi nalina amaanyi simanyi nze waliwo ne bwe twalwana ne menya ekisenge ky'enju kyonna ne kiyiika nalinga aliko emizimu kyonna ne kiyiika ate nga bwe tumala okulwana enkeera bambi tuba basanyufu nnyo nga nfumba n'akacaayi ne nfukamira ne muleetera nga n'abantu beewuunya nga tulwana naye ng'oyinza teri kyabaddewo ekisenge kyayiika ate enkeera nga tulina okizzaawo naye bannange ate naawe munnaye nabo ne banzibawo ne bantwala naye bannange sasozi nja kukomawo ne love story yange simanyi kunyumya naye nja kuwa love story yange bulungi kubanga byo biwanvu naye nga bambi ekyo ekiboozibozi kyange naye baaba omusajja eyanzibisanga enkoko ye sirimwerabira mu bulamu bwange bukoko twabuli obuwera bambi ng'olumu ogenda kulaba nga aleseyo n'ettooke nga kkulu bulungi tebadde teririyo mu lusuku n'ogamba mwami ava kuyiiya ng'ava kulibba ate enkoko muba munaalirako munofunayo ku ttooke erirungi obulungi enva z'olotambula obulungi naye nazaala naye mukazi mu bakazi sasozi ale tuweereza nkwagala nnyo nze mbeera mu kamooli era oba oyogerako ku b'obumooli mbeera eyo neeseka era ndi wa repeat mpuliriza repeat mba siriyo ku live naye mbeera mu kamooli tweyanziza nnyo mbeere bulungi akasozi katono nnyo nga sinasiibula mbanyumizeeko kono gaayo omulala eyasembayo eyantwala e Kampala eyanzigyawo nze Mr. Sozi omuntu ayinza okugamba embeera we yakuyitirako lwaki tewadda ewammwe eyo biwanvu kaakati nze ekyokuddibwamu ewange musajja nti basajja kyekyokuddibwamu yali option yokka ebiseera ebyo nga siraba option endala kati gayo neyantwala alina ku ssente alina ekimotoka nekiba negundi emabega nga tika amatooke n'agagyayo mu kyalo n'agatwala e Kampala naye Mr. Sozi Gayi ng'alina ku ssente yali yatwalayo ddeyo omukazi yali musiraamu mukazi w'omuto mulinamu omwana bwe yamala n'amutikka nga nfunye n'amuzza mu kyalo omuzigo gwe nnyini gwe yajjamu omukazi ate gwe yantwalamu Mr. Sozi kyeneewuunyako oyo Gayi nga waba agenda yalina abakazi 3 kati katugambe olwo nze nfuuse wakuna nga waba agenda mu kyalo mu bakazi be nga TV agireka waniifa naye banange nze nalaba ennaku nga TV agisitula n'agidisconnectinga n'agitwala n'agiteresa ewa neighbor kati ng'omufaliso twalina emifaliso 2 omufaliso omulala aguzingako n'agusiba n'aguteresa ewa neighbor mbuno bw'aba taliwo tetulina kulaba TV kino ebyedde ebyekibuto nga tutwala naye bannange agiteresa ewa neighbor oyo naye hisitole ye ndala nnyo ye nga vanira we amala kukuba n'alyoka atunula vanira ye nga tayagala vanira wa mirembe ayagala vanira ng'okaaba ng'onyiize awo ye wanyumirwa era amala kutulugunya nnyo walaba ng'otuuse ku point enyiiga ennyo n'okaaba awo ng'ajja kukozesa ku mpaka ayagala vanira if not olina okugenda wabweru sula wabweru bannange nze nalaba ennaku nze mbeerawo neŋŋamba n'ogamba ndabika nze sigwangako mulaavu nze sigwangako mulaavu mukatimbuya ddala mbuno ate nga abasajja mbaddeko nabangi abasukka ne mu 3 naye mu bonna sinalabamu nti ono mbuolwo nali mulaavu mbuno eyaddala sibimanyi ebyo nze laavu sigimanyi ndabanga firimu
mbeera ndabanga firimu nange sasa kambeerekereze naye nga bambi abaana abawala tuyita mu bingi abaana abawala tusirikidde ebintu waliwo ekitukutuukako n'ogamba kino ndifa nakyo tekisobola kukisheyalinga nja kufa nakyo kyange kubanga ne bw'okigamba omuntu nga tasobola kikkiriza bannange yeebyo bulungi kati nno bino byonna bibeerawo ne tubeeremu n'ebyokuyiga tuseka n'oseka naye tubeeremu n'ebyokuyiga ebintu bino birimu ebyokuyiga oyize eki actually kankikulekere mu comment section otubulire naddala mu kibuuzibuuzi kino ekyokuyiga okay Jjajja tuyinza oba nga tusese busesi kubanga n'okuseka ddagala naye wano nsooka kwebaza abavudde mulina bidi mulina stam bane mutwe ku bibozibozi tobeeranga eyo bagayi waliwo bagayi abali e Dubai mujje mutwe ku bibozibozi